Nyesenda kubola bebe byonna bye bakola bikoleka naye ng'omwana yazze ku ssomero. Naawe totukuba abaana. Byonna mu bikole. Bisoboka ate mukazi atasobola bikola. Ebinyuma ng'omwana tannadda. Omwana atuddawo. So mama ne taata pious. Nga bamaze osasula fees bafunyeyo ku budde. Ne beeyagala. Ate munnakati buzibu ki obuliwo. Ennyumba bagirimu omu. Kakati ekiri eyo 14 bw'enaatuukira ng'omukwano basigadde ggumansi eri nsi nga bo bejjeeko engalo. Naye Ekivvulu kyekikozeeho honorable ene ono omuntu we bakola byonna bye baagala kubanga banna muganda ngo time gy'otuka nga ako ke kaseerako TV kye yali eyita akaseerako yali Spark nga ke kaseerako kakati mami kano ke kaseerako ate paka tekuliiko mundu konna akajja kaba kakola n'okimanyi tusobola kati concept zinani aziyiya mami kati okimanyi kyokka Ekivvulu kya daddy naye mami kimuuba biti be bakyala awo ye mukyala olaba otya singa oyambala ettaayi ku t-shirt kanaakola nti jangu mwana kwata Petrina kwata kamera kati olaba otya bw'oyambalamu ekiteeteeyi kyange awo ne nyambalamu empale yo. Honorable waffe mumuleke. Obukodyo bubeko bukobo. Nedda Kivvulu awo Honorable Geoffrey Lutaaya atangambye olunaku olwaleero bagenda kubanga ate bafuna alebad tuli ba mitwalo 15 but otiketeze emitwalo 10 zigenda okufuluma so alebad zigenda kubanga zifuluma ziweddeyo zigenda kubaayo wezifuluma amangu bane mwanguwe muberenga muzijjeyo kubanga ebizibu bye tulimu ebya school fees biyinza obutatuganya kufiirwa mitwalo egyo etanje tunaanywamu kasooka bbiya ekyokwata nze kati mbaliramu basajja kuba mu abagenda tuteekamu ku Valentines eba yaffe okwata ogula ekimuli oteekemu sente ogulire ku bottle ya wine chocolate ontwale ku dina ogula tiketi za mitwalo ako n'oteeka n'amafuta mu mmotoka ogula ki Kivvulu anti ogula ekimuli ebimuli bya sente mmeka kale nzinga tebampako bambi lumooba naye ati awolaba byonna okwetawaanya ofunafunye emitwalo egyo ebino okuteeka ku kukanula omusajja tetukkiriza era eyo Valentine basigibaze woowonera wone tetudojinga kwata emitwalo 2 oguleko tiketi yo nze ne woowulira ojje nkwagalamu ebintu ebyo kuyimba nga onkutteko bati mu bugalo nga twesemberedde recording nga ku status yo nze recording nga recording sa simu yo nga bwenteeka ku status yo you block everyone byonna omwaka gwonna tuba tugenda guyitamu bulungi abasajja 14 teri wala alina kusoma ziri 3 tubuza alina ku 11 ebigambo byonna Geoffrey Lutaaya byobadde oyaga kugamba omuntu wagenda bimugambira gwe ng'okonako mukoona Kampala Sheraton Gardens